Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tugenda maaso n'omusomo gwaffe guno ogwa tajwidu. Tuli ku muteeko ogwokubiri ogwa ahkamu nun sakinatu wa tanwin. Omuteeko ogw'ennamula ya nun eya sukun nga ogwokubiri gwe bayita al idgham. Tolaba ogwasooka omulundi oguwedde inshallah. Alhamdulillah tugenda kutunula ku mutawo gwaki ogwokubiri bayita al idgham. Agamba ta'ammul hadhihi as-suratu wastakhrij minha huruf al-ghunna. No spelling sintufu naye toji considering. Agamba nti wetegeeze kifaananyi kino wastakhrij minha huruf al-ghunnati, era ojjemu ennyukuti zaki eza ghunna. Nagamba nti an-nun, al-mim, al-waw, al-ya'u zayagala obeere ng'ozijjamu wano. Ya ogiraba waggulu eno mu space ya red. Naam. Olaba waw gyakuwadde wano ku mumwa. Naam, waw. Naam. Nakuwa mi wano ku mumwa gwa wansi ogiraba. Nakuwa nun ku lulimi side zeri. Naam. Nakuwa zinyukuti ennya ezaki eza ghunna zakuwadde. Then najja wano ku sin sual. Gamba nti istakhrij minha al-hurufu al-hurufu eno ha'u al-hurufu bighayri ghunna, ojjemu ennyukuta ezitali za kinnyindwa al-ghunna. Nagamba nti lam wa ra'u. Akati lam agikuwadde wano ku lulimi side zeeno, nakuwa ne ra'u side zeri ogiraba. Akati nakugamba nti al-ghunnatu ekinnyindwa kyo kyeno waggulu, nakikubuuza wano wansi nakugamba nti mal muradu bil ghunnati. Naam, kino ghunna kitegeeza kitegeeza muki mu ghunnati. Nagamba nti al ghunnatu sawtu jamilun yakhruju min al khayshumi, kinnyindwa ly'eddoboozi eddungi erifulumira okuva mu bituli by'ennyindo ebibiri, kyayise ekinnyindwa. Nagamba nti al anfu mu nnyindo. Tugambye nti sawtu jamilun yakhruju min al khayshumi. Naam, eddoboozi eddungi erifulumira okuva mu bituli by'ennyindo ebibiri, ntegereka lyayise ekinnyindwa oba okuwuuna. Agamba nti arifil idghama lughatan wa istilahan, munnyonnyole mubuulire ku kye bayita al idgham mu lulimi wa istilahan ne mu mateeka g'abasomi ba Qur'an ekitiibwa. Agamba nti al jawab, okwanukula, al idgham lughatan, ekiyitibwa idgham mu lulimi, al idkhalu kuyingiza, al idkhalu kuyingiza, okuyingiza ekintu mu kinnaakyo kyayise idghamu lughatan. Ntegerekesa okuyingiza nga onookwata ejjiiko eno sinasukaali n'ogiyingiza n'ogibuliza mu mukebe ogulimu sukaali. Ntegereka. So okuyingiza oba okubuliza kyayise idghamu mu lulimi. Ntegereka. Nagamba nti wastilahan, ate mateeka g'abasomi ba Qur'an idgham kitegeeza huwa idkhalu nun sakinati wa tanwin fi ahadi hurufi al-idghami bihaythu yasirani harfan wahidan mushaddadan athna an-nutqi. Nkudiramu. Agambye nti ekiyitibwa idgham mu mateeka g'abasomi ba Qur'an, agamba nti huwa idkhalu nun sakinati wa tanwin fi ahadi hurufi al-idghami bihaythu yasirani harfan wahidan mushaddadan athna an-nutqi. Agamba ekiyitibwa idghamu mu mateeka nti huwa idkhalu nun sakinati wa tanwin fi ahadi hurufi al-idghami, kwe kuyingiza nuuni eya sukuni
oba tanwin ng'ogiyingiza mwemu ku nnyukuta za idghamu ze yakuwadde wano waggulu ozala zino omukaaga. Naam, kati kuno kwe kuyingiza nuuni eya sukuuni oba tanwin, naam, ne mugiyingiza kwemu oba n'ogiyingiza kwemu ku nnyukuta zaki za idghamu bihaythu yasirani harfan wahidan mushaddada athna an-nutqi, ne zaatulwanga naam ennyukuta emu. Oba okitegeera kati eno nuuni saakina oba tanwin ogiyingiza mwemu ku nnyukuta ezaki eza idghamu. Naam, then awo bw'ogiyingizaamu ziba zigenda kwatulwa ng'ennyukuta emu ate ng'eggumidde. Naam, ng'enjatula y'ennyukuta eyo eggumidde. So you're combining two letters, eno ya idghamu ne nun sakina au tanwin, n'ozifulumya ng'ennyukuta emu ng'ekoze eki ng'eggumidde. So okunnyonnyola okusingako awo ti kuno idghamu mu mateeka kwe kusisinkana kw'ennyukuta eya sukuun naam oba tanwin naam nga zisisinkanye ennyukuta empeerere. Naam, kati eno ya sukuun ejja kubulizibwa, ojja kugiyingiza mu nnyukuta eyo zaatulwe ng'ennyukuta emu ng'eggumidde. Naam, ntegeerekese basiraamu. So kati eno tanwin oba nun sakina tugiyingiza mwemu ku nnyukuta za idghamu. Bw'oba ogiyingizaamu ozaatule ng'ennyukuta emu eggumidde. Kyayise al idghamu istilahan oba idghamu shar'an mu mateeka g'abasomi ba Quran. Insha Allah tugenda kutandikirawo ekitundu ekigenda okuba nga kiddako insha Allah, kubanga wezinagenda mu maaso dakika video ejjagana okola ki okwa uploadinga insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.